tibasobora kukiriza obutaraba kukyaguranye nga yetorora mu gwanga nubwo munabagana bajja kukiriza naye kyemanyi abasirikale abamu bajja kuba amasasi so emirambo gijja kuba mingi wabula nabwe ginaba mingi bwegityo international community amaso ejja kukateeka ku Uganda byonna bye munakora abantu bonna bajja kubaraba ekirala nga bwe nabagambye akalulu ko bagenda kukabba tikitegeeza nti mugane kukakuba bagenda kukabbira ddala kubanga kikulaga ntabajasi balina order y'obutakiriza muntu yenna okwogera ne masses kusinziira ekyabaddewo olaba order ebweto bweri weewo bajja kuleka bamu abatalina abwebatyo kujja kwekyo narabyemu ebitundu bibiri bino birina kuba byegendereza ekitundu kya Buganda n'ekitundu kya Busoga narabyemu omukyala kale oba kalembe naye ngaafaanagana kumpi nekyalya mu kalulu ka 2016 twalinamu era kyalya naye ngaali kyalya naye ngaali mu komide ye ne joint campaign yazirina n'emabirizi kati nono naye era ekindeeteseza kino Busoga y'abantu bagezi bangi basalirwa ba honorable Mwiru bwe banaleeta ng'omuntu abantu ntubwe batyo si be babaleeta bano be beereeta naye ate kiraga ekifaananyi kibi mu region eyo kyenkugamba nekyenarabye mu Buganda nga balina omwana gwe bayita Katumba nga nematuke mufiirire mukubo nadduka n'ebigere imwe ekyo timukizanyisa natuuka nawali nga n'okusasula tasasudde ng'esente zirina nga n'amateeka agamanyi imwe ekyo timukizanyisa politics mugazi baagala kulaga nti ekitundu kya Buganda muvaamu abantu bafanagana bwe batyo yes kati bw'okiteeka n'emabega mu 2016 n'oleeta amabirizi nga bwe yafaanagananga kati bo kye baagala okulaga nti mu Baganda bweto bwe babeera ekitali kituufu naye bafunayo saagala kugamba nti ekintu bafunayo omuntu bwato ne bamuteekawo bwato ojjukira Bitama omugenzi Bitama Pade Bitama bwe yagende n'ambole n'okukaba n'akaaba ng'omwana muto nga kye baagala kulaga nti mu region eno ya Buganda muvaamu just nga banakatemba abazanyazanya bwe batyo ekyo bakozesa ekyo baagala bakube Kyagulanyi amawanga amalala gami Abaganda bwe batyo tetufunangako candidate akirizibwa abantu mu Uganda yonna nga Muganda nga Kyagulanyi ono oba tokimanyi mu byafaayo titufunangako candidate nga ava mu Buganda nga ina favor y'abantu mu Uganda yonna nga Kyagulanyi tikibangawo bonna bavaamu osanga nga bakoma mu Buganda eyafuba eyagezaako yali mugenzi Beni Kiwanuka kuva olwo n'olwaleero tufunye Kyagulanyi ono